Yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga ku Prejan Media TV okyagyekuumiddeko. Olutalo lukyagendera ddala mu maaso wakati wa Farida Nakazibwe n'omukyala amanyiddwa nga Zara Toto. Zara Toto yavuddeyo nayanukula omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe ng'era amugamba ku nsonga y'okuba nti Farida avaayo n'aba nti yayogera n'agamba nti omukyala ono Linda Den akola ku NTV engoye z'ayambala bazisuubula Itale, ate omukyala akola wali ku Uncut amanyiddwa nga Zara Toto engoye ze azijja wali mu wino mu Mivumba. So omukyala Zara Toto naye yavuddeyo na replyinga n'agamba nti kituufu goyinza olowooza engoye zange nzijja mu Mivumba naye engoye zange ze nayambala ku Lwomukaaga zaali za bbeeyi singa ez'oyo omuwala, olw'ensonga nti nze engoye zange tebansasula $5,000 okusobola kubanga nzibajetingira, ssente ze bampa zimmala okusobola okubanga ngula engoye zeemala. Yes, olutalo lukyagendera ddala mu maaso. Omwami amanyiddwa nga Douglas Lwanga naye avuddeyo n'alwenyigamu kwe kugamba omukyala amanyiddwa nga Zara Toto alekeraawo okumanyira Farida Nakazibwe. Era yeesonyiwe omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe olw'ensonga nti ye mu kwogera kwe yakyogera olw'ensonga nti waliwo competition ekiro ekyo naye teyakyogeza busungu, ate Zahara yabitaddemu obusungu. Yes, commentinga, likinga, subscribinga.